Oyo Honorable Joel Ssennyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti oba muyite Leader of Opposition. Olunaku olwaleero bw'atyo bw'akikoze abadde luzira agenza okulambula ku bannakibiina ki National Unity Platform abasibibwa obwemage n'avaawo era n'agendako ne ku kkomera ly'abakyala erisangibwa eri luzira okulambula ku bawala abaliyo nga nabo baasibibwa mu nsonga za byabufuzi. Oluvudde luzira nno n'ayolekera n'agenda ekitalya okulambula ku beeyo ab'okulaba embeera ki gye bayisibwamu. Wabula okusoomoozebwa kwasanze eno agambye nti abaana bayisibwa mu mbeera embi ennyo ennyo, batulugunyizibwa naye nga tewali musango gubalangibwa. Ne bwe basaba batwalibwe mu kkooti ne bakkiriza kubanga baasalawo kubakuumira awo mu ngeri y'okubabonereza nti lwaki muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Joel Ssennyonyi agamba nti bazadde b'abano abaana baavaayo okubeeyimirira balabe nga bayimbulwa, baagaana okubayimbula ne bagamba nti abazadde abo tebamanyikiddwa wawe basangibwa. Honorable Joel Ssennyonyi agamba nti ku luno bagenda kyenyigiramu nga babaka ba Paalamenti beeyimirira abaana bano, osanga bo banakkiriza babawa lwa nsonga babaka ba Paalamenti bamanyiddwa wawe basobola okubasanga nga tebasobola kudduka mu ggwanga lwa nsonga y'okuba nti beeyimiridde abasibe. Bwe bityo bibadde olwaleero njagala nkulage Honorable Joel Ssennyonyi ng'alambula amakomera ag'abiri naye nga sinaamu kulaga kujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba asomera abantu ab'enjawulo edduwa, basomedde ku dduwa ze bamutendereza era badda ne bawa obujulizi nga beebaza bwebaza. Bw'atanaba mutuukako olinda ki? Munoonyeeko naawe akusomere ku dduwa ze, ojja kukkiriza nti wamma waliwo abantu Allah be yawa ekirabo ky'okusoma edduwa ate ne ziwonyezaawo. Ogenda mufuna otya? Ayina essimu ye kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko tojja kwejjusa. Omujjuzo oguli mu makomera akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssennyonyi wamu n'ababaka abali ku ludda oluvuganya naddala abava mu kibiina National Unity Platform bakedde kulambula makomera omubadde luzira ssaako n'ekitalya okulaba bannabyabufuzi abaasibibwa obwereere abali mu makomera ago. Basookedde luzira bwe batyo ne bagenda eruzira ewasibibwa abakyala bwe bavuddeyo ku ssaawa zibadde ziwera 11 ez'akawungeezi. Honorable Joel Ssennyonyi wamu ne guruupu ye ne batuuka mu kkomera ery'ekitalya. Ebigambo bye bajja eno oba bye bayinza okubuulira abasibe bye bayitamu mu bitundu bino tebyawukanako n'ebyo bulijjo abasibe bye boogera oba bye beemulugunyaako okuva mu makomera gano. Muno mulimu okusibibwa obwemage, okubakandaaliza ne babasiba ewatali kubatwala mu kkooti kwolezebwa nga n'ebbanga eriragibwa mu ssemateeka lyayitako dda. Abasibe abasinga obungi mu makomera gano bamazeeyo emyaka egikunukkiriza 4 wabula nga tebasomebwanga misango mituufu oba tebavunaanwanga nga gavumenti egamba bakyanoonya obujulizi obubakakatako oba obubalumiriza ebyo bye baakola. Honorable Joel Ssennyonyi ategeezezza nti omujjuzo oguli mu makomera gano gulagira ddala nti gavumenti eno osanga eby'okutulugunya abasibe oba n'okumenya amateeka ekyagenda mu maaso n'okubikizza nti omuwendo omutuufu ogulina okubeera mu makomera gano gwakubizibwamu dda emirundi 2 oba kiini n'omusobo. Era wano Honorable Joel Ssennyonyi waasinzidde. Wano mu bakyala n'abakyala ba Olivia Lutaya n'abalala bamaze wano emyaka n'ebisiibo. Olivia kati agenda mu myaka 4. Kazi alina abaana abaleka bato kati bakuze. Mama wabwe bamutuka kyamutukuza kubanga ali eno mukomera. Misango ki Olivia simanya aija baali bali eyo bakola emmundu ne zibbomu. Tukani imagine Olivia mukazi wato alina factory ekola abamundu ne bomba. Ekkomera lino lyazimbibwa okuteekebwamu abakyala 2. Mulimu abakyala abawera 8, mulimu n'abaana 103. Kubanga abakyala bano abamu bakyayonsa kati daba omujjuzo oguli awo n'abaana gubatwaliddemu bajja kwesiiga endwadde bakole byonna kubanga omujjuzo buyitirivu awo.
bannange tubeere fair, tubeere serious ku nsonga zino. Wano mu apa y'abakyala mulimu abakyala abakalamojja 86. Babaleeta wano babakwata basabiriza ku nguudo. You can imagine. Mukyala omukutte asabiriza n'omuleeta wano ali mukomera omujjuzo guli awo lwaki mulimu abantu bano baali basaba ku streets mu Kampala. Of course tikyali badde bwe kitundu n'abantu basobola okubeera ku nguudo nga basabiriza. Naye lwaki bakikola? Tusootinge obuzibu gye bava Kalamojja, ebintu bya economy byayonoonekera ddala. Kyovudula batambula batindiga engendo ne bajja wano e Kampala okusabiriza. Kakati gwe omukutte mbu asabiriza n'omuleeta mu kkomera. Wakiri mu opposition oba kinaye okusingira ddala tugende Kalamojja tutereeze ebiriyo ebasindika okujja eno okunoonya akasente. Ne bw'ogamba nti kakati omukyala omukutte asabiriza ku luguudo n'omuleeta wano mu kkomera olwedde waliwo omujjuzo. Bannange tuve mu kusaagirira mu nsonga zino. Kubanga wano wajjula dda tugamba judicial system mutereeze abantu mu bateeyi. Oli abalina obusangusangu kati ngaabo simanya basabiriza naki abalala bali eyo bamaze kati emyezi 9. Baako meeting ku High Court etteeka ligamba 180 days myezi 6. Omuntu kwotala ku meeting mandatory bail woina okumuteerawo bunambiro kiba kikoze. Kati tubagamba bane mulekerawo okumenya amateeka. So katusubira abantu bano bajja kubata kakaluka kooti ku Monday. Tugenda kooti gisalako ne baluwa za Fenezi ID tugambe nti tuzo okubeeyimirira. Mwagamba abazadde baabwe tebasaanidde ate nga ekyo kale naffe ng'abakulembeze katulabe oba naffe tetusaanidde. Twagala abantu bano bateebwe kubanga ebisangosango bino tebiriimu makulu tebiriiyo. N'ategeeza ng'olunaku olw'Emmande bwe bagenda okweyiwa mu kooti ng'abasibe bano baleeteddwa basobole okubeeyimirira. Kubanga ab'enganda zaabwe omuli ne bakadde baabwe ekkooti yabagoba nga bagamba tebasaanidde kweyimirira abantu bano kubanga tebabayinaako kakwate ka nkuzzo. Era n'ategeeza nti ye n'ababaka ba Paalamenti baakugenda beeyimirira abantu bano balabe kye banaasalawo ku lunaku olwo oba banaagenda mu maaso n'okwekwasa nti abantu bano nabwe tebasaanidde kweyimirira basibe bano. Tugamba omukulu Chief Justice wanga amakooti gano go gavunaanyizibwako. Abantu bo bano bakomeko. Bwe mbanga mulina akazito akayitirivu akava eri mu executive mukyogere waka kati ffe mwebe tutunuulidde abantu bajja ne basaba beeru abazadde b'abantu bano ne bajja okubeeyimirira. Kooti negamba nti abe muleese tebasaanidde bawewuka. Omuntu yakeera n'azaala omwana we kati omuzadde awewuka tasobola mweyimirira. Kati twagambe ku Monday nga bajja ku kooti tugenda gendayo n'ababaka tweyimirira abantu bano nezi ID zaffe n'empapula amabaluwa okuva mu ba LC tugende tubeeyimirire tulabe kooti era bwegamba nti naffe tetusaanidde tubuuze omuntu asaanidde yaani omuzadde w'omuntu ogambye tasaanidde. Kakati naffe abakulembeze katujje tulabe naye nga tugamba abantu bano bateebwe. Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto Media Family. Our clarion call, our demand as leaders in this country. Number one, if you are still gathering evidence, as they are saying, release these people on bail because the Ugandans are still around. And the other day, the court martial did something which is also not acceptable. These people's parents stood straight for them. And the court martial... Yebyonna atusuubire ku Mmande okulabako abantu bano nga bayimbuddwa kubanga ababaka ba Paalamenti beeyamye okiwumamu omutwe ekyokubeeyimirira. Balina ebisaanyizo byonna ebyeyimirira abasibe abo. Balina national IDs. Kyokka nga kyewuunyisa nti baagaana bakadde b'abantu bano okubeeyimirira. Kati katulabe osanga banakkiriza bo bano ababaka ba Paalamenti okubawa abasibe be bazze babanja ebbanga lyonna. Tubirinze olunaku lwa Mmande. Oba banaagenda mu maaso n'okwekwasa nti abantu bano nabwe tebasaanidde kweyimirira basibe bano. Tugamba omukulu Chief Justice wanga amakooti gano go gavunaanyizibwako. Abantu bo bano bakomeko. Bwe mbanga mulina akazito akayitirivu akava eri mu executive mukyogere waka kati ffe mwebe tutunuulidde